Njagala okubaniriza mwe n'abatulaba ku Lugonviizisho olunaku lwa mukaaga gy'osinzira okubeera ng'olaba eddakiika zino ziringa 2 eziyise ku ssaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Nabasuubiza olunaku lw'eggulo ne mbagamba nti olunaku olwaleero tugenda kubanga twanjula estate empya gye tuludde nga twogerako era nga y'emu ku estate ezifundikira mu Kampala Metropolitan Region MPG. Tugenda kubanga tufulumako kino tubadde tukyogerawo okumala ebbanga okuwa opportunity ku bantu abalooba oliawo omuli abaagala okuyingira agriculture n'ebiringa ebyo. Naye estate eno gye twogenda okubanga tusaba okulola fuuti 5 ku 10 zigenda kuba ku bukadde 8. Ndowooza kyekikyasinza okubeera wansi fuuti 5 ku 10 zigenda kuba ku bukadde 8. Njagala okubaza baganda bange ne bannyinaze ab'enjawulo. Waliwo abantu eggulo twadde n'abantu 11, tulina abantu nga 17 already abatute plot zino nga wasigaddewo ezo entono eziriwo zituze nkakasa nti oba oliawo walungi ku residential bw'obanga oyagala kusetinga makaago kubanga kumpi okutuuka mu Mpigi town bw'ova ettaka lino weeriri ng'ozimbye makaago kikwetaagisa booda ya 10,000 oba 15,000 okubanga otuuka mu Mpigi town. Wandibadde kumpi ekibi ekiriwo nti waliwo okwetooloolamu naye singa wabaddewo okuba eriti mu butereevu wandibadde nga nawakutambiza bigere kubanga obeera olengera Mpigi butereevu mu lusozi. Naye nga ettaka lino nga bwe nkibategeeza lya bukadde 8. Essimu ye eri ku screen eya 0753 98 56 37 0753 98 56 aba WhatsApp osobola okumpeereza message abali mu ggwanga lya Uganda osobola okuba direct bw'obanga olina kye weetaaga oba oliawo okumanya. Njagala mugana ng'ali mu control ogenda kubanga otulaga ettaka lino features ez'enjawulo eziririko liriko biki olituukako otya waliwo amakubo agatuukayo oba kibira kisaalu byonna bye tugenda okubanga tutunulira. Ogenda okuba nti omuntu bw'obanga olina gw'osobola okusindika ogenda mumusindika ewantu w'omaze okwerabira. Nkibagamba nnyo ebiseera ebisinga nti buli estate gye tubeera nayo tumala kugibalaga n'olaba nti nja kwetaagawo oba nedda. Ate nze muntu atakera ku makya nega nti awo ojja kussaawo edduuka nga wa residential. Era eno ngibagambirawo nti yaba residential abaagala okusetinga amaka ya bukadde 8. Nja kusaba muganda ng'ali mu control ogenda kubanga otuwa byonna nga bwefaanana bwerabika. Kati webale nnyo webalire ddala ekifaananyi kyoli mu kulaba ku screen yo eyo tawuni ya Mpigi gy'olengera mu lusozi oyo Masaka Road gw'olaba olwo oluguudo eno ku lusozi waggulu gye luva Kampala nga lukka Masaka eri waggulu gy'olengera ku lusozi ye Mpigi town. Kakati awo nze wensigala nga neebuuliza omuntu kiki ekimujja gy'avudde naga nti nze njagala kuvanga Mpigi nkolere mu Kampala n'oleka tawuni eyo njagala mugana ng'osooka onzizeeyoko emabega ku tawuni ye Mpigi wennyini weeri kati ninnyo awo tunuulira ekintu ekyo eyo tawuni ya Mpigi kati lino ekkubo lyolaba eriva ku Masaka Road lino erijja wano eriyita kweno kalina ezimbibwa awo tutandisa olugendo lwaffe olututwala ku ttaka lino ery'obukadde 8 fuuti 5 ku 10 ate nga lya kyapa ekya private mile land. Omanya nti olina obwannannyini oba olubeerere ekkubo lijja bwe lityo abantu bazimbyeyo amayumba ag'obuwangaazi era aga famire ng'omuntu atuukayo ddala nga oli waka ewatuufu osigala olengera Masaka Road kubanga awo wonna abamanyi Mpigi we wantu wozimba ennyumba yo n'osigala ku lusozi ng'olengera ensi yonna ng'olengera Mpigi yonna. Kati wano lino lyekkuba erikuleeta lisigala ligenda era nga bolaba boda ababata abagenda lisigala likutwala mu byalo eby'enjawulo ebyalo ebirala ligenda ne ligwa ejjanya ne ligwa ekyali bwe lityo ne lyetula ate ne lisobola okuzzaayo Empigi. Kati wano njagala owetirawo wennyini otyo awo kati eno wa boda gy'ava n'obwana buno wewe ekkubo nga bw'oliraba ate nalyo ddene kati tutandisa olugendo olutwala ku ttaka nga bw'olengera. Kati awo tuli ku kkubo eritwala ku ttaka obutereevu emiti gy'amasannyalaze giigyo awo wonna tewabadde masannyalaze basudde emiti wonna basimbye amaka gye gali abatuuze si nti ogenda mu kyalo mu nkukuuzi nga bw'olengera abatuuze gye bali ababaddeyo n'abapya abatandise okubeerayo olengera ekifo ekiri bize kasita olengera ekitundu nga kirimu bodaboda ezitambula ezeesaza omanya. Kati njagala webale nnyo wano abadde atulaga miti egy'amasannyalaze kati waggulu wali wolengera
eyo estate waggulu wali eyo estate iri kuba eryambuka kati gana amaka kwetukkirira maka ogalengera maka ga buvunanyizibwa kwetukkirira webale nnyo onkoledde ekintu ekirungi liri ekkubo lyolengera erisigadde lisalamu lyekkubo lyetulize tutambulirako eririko amasannyalaze kati wano tukka okubanga tutuuka obutereevu ku ttaka weriri njagala okubanga ndikulaga ekkubo ofune ekkubo nga liyisa emmotoka 2 lya fuuti 20 nga ne bw'obeera oli eno n'oli n'ayitera esiga nti sooka osigale munda eyo mu kikomera mala okuyingira awo wonna woolengera baaguzeewo aye no nga n'abamu babaka ba paalamenti be baaguzeewo kati tujja n'ekkubo eryo nga bw'olaba vyu yaalyo ettaka siri ettaka eritudde kakati weewano kye tutera okukola tukuwa ettaka nga ne bw'oba ogenda kuzimba tekikwetaagisa ate kusooka kufuna abacuba abagenda okusendera okujjamu emiti okukola kinedda tukkiriza nti abantu baffe bamufuna mpola tukuwa ettaka eriwedde okuteekebwa ng'omuntu ajja buzzi kusima musingi nakuyiwa matiriyo nga ne matiriyo wamuyise ekkuba olwedde weeriri kati awo olaba tuli ku ttaka butereevu awe wasendeddwa wonna wagazi naye lwakuba nti olabawo bwotyo naye nga wagazi waliwo poloti eziwera 5 ku 10 5 ku 10 lwakuba nti eriyo vyo bwetyo bweri bwobanga okirabe kuba eryatuleeseri eryolaba ddene erikwambusa kati ono ye waliwo awolengera kana akali waggulu oyeyaga nti ayagala eyo ayina half acre number yasigadde awo nga ye kati ate neeno wansi waliwo ajjoga nti nze nange njagala gatta poloti 4 oba njagala gatta poloti 3 waliwo eyagasse 2 naawe n'osigaza ekiyungula kyo nga ggwe kyokka kye tuyina nti buli poloti ebeera n'ekkubo lyayo eggaze obulungi eritaka wansi wa fuuti 18 kubanga eno town council eno Mpigi town council nti amakubo ge baagala gayina okubanga magazi nga ne fire brigade bwejja nga n'ambulance bwejja eyina weegenda okuyita kubanga olengera eri yonna amayumba gaago gye gali ag'abatuuze nga bw'ogalaba yonna abazimba bazimba yonna gyodda waliyo abazimbye kyembadde nti tukuwe wantu nga waliwo nga oyine ekkubo lyo eggaze obulungi sibye bino ebyoga nti gundi kakati yazimbye ate ettaka lyaffe kye liyina sibye bino bye batera okugamba nti kakati bw'onaaba ozimba olekayo fuuti 10 ez'ekkubo ffe tukuwanga n'ekkubo kweriri ndowooza olengera ate abatuli wansi eri gali amayumba ate bo batuli kyemmanga ddala balina ekkubo era eri bakkirizaayo Mpigi bamusensedde era njagala obbagamba lwaki ndi mu kufuluma Mpigi abantu bange kati batono abagenda okubanga bakyamusobola speed kwakulira simanyi oba abantu bange basobola okudduka nayo speed kwakulira akulira ku misinde emiyitirivu lino lyolaba musajja ono lino ssomero njagala olinsikire olengera waggulu Mpigi town kati lino ssomero lyolaba eno ndowooza St Lawrence bwe mbaseerabidde kati njagala onvuge okunzija ku ssomero eryo okundeeta obutereevu ku ttaka just waliwo ga nti wano tosobola kusala naye ate waliwo okuba erituukawo obutereevu ku ssomero eryo kati tujja ku ttaka okuva ku ssomero wali weribadde weebale nnyo kati atuleeta okutuvuga okutukomyawo ku ttaka weriri osigala olengera essomero oli gw'olengera waggulu ye Mpigi town kyekintu kyembadde ntera obagamba nti nze njagala nnyo omuntu ng'ambuuza tawuni ki eri okumpi era ku ttaka lino bw'ombuuza nti tawuni ki eri okumpi ngenda kugamba nti tawuni eri okumpi ye ya Mpigi town ye tawuni eri okumpi Mpigi town era ng'oyagala kukola musobola okuba ng'okolera nojja n'okolera mu Mpigi town n'ogenda n'okolera mu Mpigi town nodde waka n'otula kati wano ttaka liirino nga bw'oliraba ate essomero liriri osigala olirengera osigala olaba Mpigi town nga bwe yakula buli kimu kati bwe watyo ettaka lino bwe liri nayagadde okulibalaga bw'oba ovaayo wano wonna waliwo abaaguzeewo kubanga kyabadde kibangirizi kinene mulimu abaaguze ziyiika mulimu abaaguze half acre kati ono wa half acre tuli ekyengulu mulimu abaaguze ziyiika 3 yiika 4 bwe batyo buli omu yabadde atwala kyasobola naye nga ttaka lya kyapa si kibanja nti ate kakati onaawo obusuulu nedda njagala onzize ku kkubo weebale nnyo kyembadde nsinga okwetaaga okunziza ku kkubo waggulu nga bw'olengera ne tuddayo ku kkubo ate erya main lino likuleeta ne tuddayo ku kkubo erya main wano wonna woolengera baaguzeewo gaagana amayumba agasituka nga bw'olengera gakyali ku misingi kati wano tukomyewo ku kkubo ate eritutuusa ku ttaka nga bw'olengera nti kkubo lya permanent si bukubokubo n'abazimba bakulaga nti bazimba ewantu amaka ag'oluberera agatali gamba nti kuzimbawo busiisira kuzimbawo kinedda ate nga nayagamu kumanya ag'abantu abaaguze ettaka eryo
ddala balungi ate nga banene kyenja okwogera. Njagala nnyo okusemberera omuntu alina ekitiibwa kyayagala okutaatira. Njagala nnyo okusemberera omuntu ng'alina erinnya ly'ayagala okukuuma. Ondaze evvi ennungi webale nnyo. Amayumba gaago gonna gojjoyita mu kitundu kiri mu kkula ekituwa omwaganya kati otukomyawo ku Masaka Road. Yes, webale nnyo. Wana atukomyawo ku Masaka Road. Oli gwolengera y'Empigi Town, gwolengera waggulu eri ono Masaka Road. Zino emmotoka zolaba musenyu biki material ate zigenda eri gye tuva ku ttaka. Zino zolengera ezikkirira ku Collins oyo Masaka Road. Kati bw'oyisaamu amaaso waggulu eri oli y'Empigi Town nga bw'omulengera waggulu eyo. N'olwekyo ettaka bwe lityo bwe liri, njagadde okulibalaga obeere nga otegedde wantu w'ogenda okugula. Estate yaguddwawo, buli kimu kyawedde, amakubo mwegali, amasannyalaze ogalabe basudde emiti, buli kimu bagisimbye bali mu kusaako waya. Ate ekyansanyudde nti wennyini woowetera okudda ku ttaka we basimbye transformer, naye nga walungi eri abo abaagala residential. Ng'oyagala ttaka w'ogenda okuzimba ennyumba ye ey'okubeeramu. Waliwo abaagala amaduuka g'amaka, ploti z'amaduuka. Wano wajja kukolera nnyo yagamba nti nze nsobola okukolera waka kubanga ploti eno, estate eno, bwebanga waliwo awo ng'olina baneiba abasoba 30 be ba clients babasooka. Baneiba abasoba 30 be ba clients abasooka. Gwe kennyini musobola okwekolera amaduuka agammwe awo ng'abasigadde bonna bakawusawo ne bagula ebintu ne beeyongerayo. N'olwekyo ettaka bwe lityo bwe liri. Essimu yange yiyo kweri ku screen. Bw'obanga oli omu ku abo abaga nti guno omukisa tegujja kunsuba, kambeera omu ku bagenda okubanga nfuna ku poloti eno, ojja kuba ku ssimu eyo gy'olaba ku screen eya 0753 98 5639 0753 98 5639. Olunaku olw'enkya terujja kubamu, nja kuba ndi saving amasimu gammwe ne messages zammwe okubannyonnyola n'okunsindikira abantu bammwe. Ku lunaku olwa Monday tugenda okudda batandise ku lwa 6, twagigulawo lwa 5, abajja ne bajja ne batwala ku lwa 6 olwalira abaze batutte emisana ne tugamba nti katugirage abantu kubanga waliwo abaga nti ffe tetujja kulinda ebyo. Mwebali aga nti mwami Lugonvu nze zinansangayo buli kaseera ngenda okugera nti eyo yaweddewo. Kati mwebali aga nti ffe tetujja kulinda, naye nga bwetyo bwefaanana tujja kubanga tusindikira omuntu wo bw'obanga tuli mu ggwanga Uganda n'akulabirawo buli kimu. Zaabukadde 8 fuuti 5 ku 10. Omuntu amanyi poloti ya fuuti 5 ku 10 ogitegeera bulungi. Biki by'osobola okukolerako kyojja okwebuuza. Fuuti 5 ku 10 osobola okusaako amaka gonna g'oyagala mu bunene bw'oyagala. 5 ku 10 amaka agawulijjo sigali okuzimba olubiri olwabazigundi n'ozimba simanya yaki balina baziyita n'ozimba gagga batunedda. Osobola okuzimbako ennyumba yo ey'ebisenge kabibeere ebisenge 7 egendako fuuti 5 ku 10. Osobola okuteekako ewantu wo w'ogenda okubanga oba olundira bisolo byo, oba otaddeyo kiyumba kya mbuzi oba kya nte oba kiyumba kya nkoko emabega, toilet negenda wabweru nga ne mundu olinamu toilet zo n'osigazaako n'olujja wosobola okubanga okolera emirimu gyo. N'olwekyo nzikiriza nti omuntu yenna atandika fuuti 5 ku 10 liba ttaka ddene okubanga otandika nalyo. Olwaliro njagala mbasiibulire wano, mbaagaliza omukisa. Abafuuse ba landlord mbayozaayoza olunaku olwaliro babadde nga 4 5. Abafuuse ba landlord olwaliro mbayozaayoza muyogeeyoge. Si kyangu omuntu okufuna poloti, omuntu okufuna ettaka. Ebintu ebitulemesa bibeera bingi. Omulina okulowooza nti naafuna omukisa gw'enkya. Ebitulemesa bibeera bingi. Omuntu okera ku makya noga nti wamandabiraako. Ebiseera ebisinga nkibagamba nnyo nti omuntu atalina mmotoka era talina kirowoozo kya jjugula, tomutwalanga mu bondi okulondola emmotoka. Ajja kutwala ku zipurado naye nga ssente zo zisobola sipasiyo. Kakati ekyo olina okukyegendereza. Ayinza okuba nga omuzimu ogumulemesiza okufuna emmotoka nawe gwagenda okusigamu. Mwebuuze nnyo ku bantu abalina ekyo kye muyaayaanira. Bw'oba oyagala kuzimba weebuuze nnyo ku muntu abadde azimba, ajja kubuulira, ajja kuluŋŋamya. Bw'oba oyagala kugula ttaka weebuuze ku muntu eyaguze ettaka, ajja kubuulira so si akyalemedde mu muzigo. Weebuuze kwaguze nti owange kiri kitya gwe waguze luddawa. Era waliwo yali ndowooza sizoni eri waliwo mukwano gwange twafuuka ba mukwano alina abooluganda be yasindika.
nebaka ate no ye mundu oza questions zetu kyabadde nazo ezayanguwa okugwa ozambala ennaku zalisa yamali ennaku zalisatu eyo estate nagamba naye nze ndabye empigi wala atufunire wano mu Kyengera bambi mwanyinaze nankubira esimunanga nti abadde agamba nti osobola okutufunira mu Kyengera ne mugamba mpigi yo wala naye muŋambire akunoonyezeemuko ebiseera ebisinga omuntu agamba nti wali wala naye nga takulaga kumpi kwe kusoomozebwa ko tulina empigi nedda nze njagala ano nga mu Kyengera naye eya ssente ezo mu Kyengera asobola ogikufunira kubanga ssente ezigula empigi mu tawuni council si mu tawuni waliwo ne yali aŋŋamba mu tawuni ne mugaa nti kati amakulu g'omu tawuni okufuna poloti si kuba na ssente zo wabula nayo yennyini okugiraba gy'ogula kiyinza okubeerera ekizibu okulaba poloti gy'ogula mu mpigi tawuni kati kizibu okugiraba nti yeeyaawo nakyo kizibu naye mu mpigi tawuni council as in tawuni council kubanga mpigi munene waliwo yabadde ambuza nti kakati awo ettaka we liri otuuka buwama wala Kamengo wala Mpambire wala eyo yonna totuuka biri wala eri wano nga wakava mu tawuni kakati ne mugaa nti mugamba akunoonyezeeko mu kasente ako sente ezigula poloti ya 5 ku 10 mu mpigi tawuni council bw'oba oyagala poloti yemu mu bunene bwe bumu mu Kyengera tawuni council kikwetaagisa okutunda poloti 6 ez'empigi okufuna sente ezigula wano Ekyengera ge mazima sente ze weetaaga okugula Ekyengera zigula poloti 6 empigi era bwe kiba ng'ekirooto kyo kiri Kyengera kuŋŋaanya sente z'owulira ze batunda empigi emirundi 6 zijja kugulira Ekyengera sente ezigula gwayagala ensangi sente ezigula ensangi ettaka lyerimu eryenkanankana n'ery'empigi kikwetaagisa okutunda poloti 3 ku 4 ez'empigi gy'ogula ensangi ge mazima agaliwo kambagaliza ekiro ekirungi n'obuwanguzi.